media eno mugitambuze etuuke ku legit. Nejjusa olunaku lwe nasinkana legit mu bulamu bwange. Nejjusa olunaku lwe nasinkana CEO omukulu Asha owa legit. Legit lwaki muyina omutima ogwo? Legit lwaki muyina omutima bannange ogwo bwe gutyo? Sikyasobola kubeera mu bantu. Mbeera mu kwekweka lwa legit. Lwaki legit omuntu wa wansi mumuyisanga we mumpisa? Lwaki legit omuntu wa wansi mumwesembereza okutuuka kweryesa? Katwala omukisa guno okwebaza legit requirements kiri kijagwe ekigambo kiri requirements recruitment legit recruitment mwebale kwaniriza muntu wa wansi. Era nejjusa olunaku lwe nabasinkana lwe lunaku olw'ebyafaayo. Nze okuva nasinkana legit obulamu bwakyuka, buli kimu kyakyuka. Kati naawe ayagala okutambula, ayagala ogenda oyiriba, weekwate legit. Legit eyaniriza omuntu wa wansi nemutuuza n'omulangira. Legit ekufuula omuntu okujja mu ttaka eno nekwambusa mu bire. Kati weekwate legit. Era kantwala omukisa guno okwebaza legit. Thank you so much. Era sebo omukulu Asha, CEO, founder, director wa legit recruitment company etwala abantu ebweru. Sebo bw'otuusanga okufa nze kanfe mu kifo kyo nkweke ku nsi okolera abantu bange abawansi. Bw'otuusanga okufaako bwe papa, please ring me her. I'm going to bakuyita batya? I'm going to die you. Ngenda kufiiririra molo fit osigale ng'olabirira abantu bange. Weekwate legit.